of Africa Radio lero emyaka 22 rejuweze buchanga America erumbibwa 11 September attack eriko mulunja tuza ku Part of Africa Radio enteekateeka zigenda maaso n'okubanga zikolebwa America bagirumba ngina kuzomezi 11 omwezi ogw'omwenda 2 mugumu lero nakuzomezi emyaka 22 buchanga America erumbibwa eri omulungi atuliza ku Part of Africa Radio amawulire gafuluma olunaku lwali lwa leero gafuluma gatya nga gajja nti America ku kizimbe kino ekyalumbibwa World Trade Center bimu ku bizimbe America byeryaga nti ebyo tubesobola kulabika nga birumbibwa tewaliwo kyakulwanyisa kyonna kisobola kulabika nti mukwano gwange kisindikibwa okukuba World Trade Center wabula olunaku luno olwaleero zaali ennyonyi nnya ze zaagenda maaso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange zirumba wabula ennyonyi zino nnya zawambibwa wakati mu kuba nti zaali z'abantu ababulijjo ba passengers abaali batambula mu ngendo zaabwe wabula ne ziwambibwa era ogenda okukkakana ennyonyi bbiri ne zigenda maaso n'okubanga zoolekera okukuba World Trading Center ebizimbe bibiri ebyo ogenda okukkakana mu New York City America ne bucha ku machanga eri mu kukaaba bukaabi kiki nti ennyonyi zino bwe zaalumba ne zikuba World Trading Center abantu bangi bafa era ogenda okukkakana abantu abasoba mu 3,000 be bafiira ku lunaku luno olwaleero olw'obulumbaganyo obwakolebwa enkeera America yavayo netegeeza nega nti abatamanya ngamba abakabinja ka Al-Qaeda akakulemberwa nga Osama bin Laden mbu be bali mabega w'obulumbaganyo buno obwakolebwa so lunaku luno olwaleero World Trade Center lwekubibwa America lubagirumba ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda mwaka gwa 2021 wali luddawa